ekigambo love kinyuma nga mwembi mwetegeera akwate mpola namala nenfuna nafuna ono abe banka balese ku bitaala nga bawunze mwana mulenzi nakutegeera oja kumeza baby we jubilate ikatika nyenyewe balumye benti kidukadde gwafe tukokula bakulujja chogama kadiyenyo tokadiyenyo ne kalitwe waliwo kye twagala ekirala obuyimba buno bwoyimba buno obwalaavu buno twagala bagamba God's timing gute wegomba mami wone daddy wo timing ya Katonda ayo nakulwairo n'omukyalo omunyirivu. You look so beautiful. Ekitiibwa kya Mukama. Betina, how are you? I'm fine. Oyanjulira abatulaba. Nyinza okwogerera nga si eggwe. Abalabe ba Mon TV amanya gange nze Betina Namukasa. Mwasuze mutya Omukama yebalaba konye atayongera okubakuma. Mwebale kujeekumirako. Omukama yebale. Oli mulokole? Ndi mukatoliki. Okay. Mukulike omukuzi. Twavuddeyo mukwano. Byatambudde bitya? Sibubi. Akabadde kaseera kantiisa kuba we twatandika kuva ku Ismail Access paka kati ku Katolu Bwama. Olinamu okutya ku entertainment nga bwegeza kulabika nga bikyukakyuka enkyuka y'obudde oba kona kuba kwagala kwa Katonda. Toyinza butatyamu obanga bagalwa bave babatugenzeeko naye era tusiga twebaza bwebaza. Oli omu ku bayimbi abalina kumanya bangi gwemwavuddeyo ng'ageza kulabika nga yogera kyamujjukirako abamu oba oli abamisaki Ssemakula bakabye n'amaziga abakwatako ku mukono tubiwade right now. Nze kyembye mujjukirako nti be bantu aba kati daddy waffe Geofrey Lutaaya yabakwatako eri mu ntandikwa yaabwe kati ate na daddy naffe n'atukwatako tulaba nti omusingi gwaveeyo kati n'ekirala kyemujjukirako mwami oyo abadde anjagala nga buli lwansanga mwala wange kola boti ne booti mwala wange nze singa mbadde nkyali mu palamenti nandikuwadde sente ku mwala wange. Mwali mufunyeko personal talk like ne mutulawo ne munyumya muko naye? Sinyo kubanga ebiseera ebisinga mbadde ntera musangaga oluusi tulina we tuli bakaseera ne kaba katono naye era ng'ayogeddeko nange. Mbadde mumanyi ng'omusajja yaloga ati mu bigambo byateero mantama nga kimunyiiziza agamba nga bwe kimunyiiziza kimusanyusiza akyogera nga bwe kiri. Ki ekiba ekisinga omukunyiizaako? Tewali kubanga nze abadde talina kigambo kiri kyeyaŋŋamba. Okay. Gye tutandikidde ye mukyala gwe naye Betina Namukasa omuyimbi wa band music obuyimba bungi bwayimbye obusinga okulabika nti bunyumira. Ayina ke yayimba edda emikisa gy'abakazi. Naye sidda nnyo. Kadda. Sidda nnyo 2014. Okyakajjukira akayimba ako? Emikisa gy'abakazi. 2014 wawandijuzi. Tugenda komawo ngenda kuvuga speed tugenda komawo wano tuli kati tuddeyo kayimba kusinanga mukisa kwogera nawe kyanjalo kye kikaliko ku nnyimba endala oba bijjukizo kibyokayina ku because of course ekyenjawulo kikaliko nti lulwimba lwange lwasooka olwanzigulirawo olugi lwerwa mikisa gy'abakazi lwerwo ate ne lwagalwa nnyo. Wali wayimbako edda oba lwe wasooka okuyimba? It was your first song? Oba wayina ennyimba nali siyimba secular music nze nayimbanga mu church era okuyingira mu secular nava mu church ebukalange monsinya expecto mageni gye nava mu church naye nga oluyimba lwange lwasooka lwe mikisa gy'abakazi mu secular so ekyenjalo kiririko nti lwe lwanzigulirawo olugi ate lwayagalwa nnyo. Okay. N'okutuusa leero. Awo nyo tuba tutandikira emboozi y'olunaku lwa leero. Tuddeko kaseera ako ani akubakula mu kyaki okubagulizaako nti ekiri mu secular music abaana bayola sente empya n'enkadde. Nina mukono gwange bamuyita Mole Brown. Yabeera Tintale. Omukyalo yanjagala nnyo ate yambeererawo nnyo kwanze bwe natandika okubeera mu Kampala. Amaze okusoma nabeeranga naye nga
nsula naye wasula kati ngova okuje Kampala okuve Kampala okuje Kampala na vewa pe Kasese twazaliwe ye Kasese nsomeddeko Bushenyi nsome nabeeyo najjeno najja kukola bawazimenti naye era Mukama oyo yampeera ekisa nenfuna ate omuzadde yanzijjayo dadi wange Father Kizito Kirenga nanzijjayo nantwala natandika okumpeerera mukyaki era nasangibwa mwendi kuva Mbala leeri Kasese kubeere mutwera nga nyimba mu kyaki era ne father okuntwala okunzizayo ku ssomero yansanga era nga nyimba mu kyaki nga nkola wazimenti naye nga ngenda nenyimba mu kyaki Sunday kati gye yansanga eyo nanjagala nanfuula mwana obadde okyangambako mukwano gwoyo mole kati nali mbeera kitintalina naye nga ngenda bukalangira dadi wange Monsignor Expecto Magenda naye kati mole kwe kuŋŋamba yaŋŋamba nti waliwo bakoze auditions the new Eagles ebiseera ebyo mu 2023 olwo waliwoozako nti osobola oyimba Secular music 2013 nangamba jangu tugende tugesomesa mole nsagala genda biki nekayananengana nagamba tugende Betina tugende nanemerako netugenda twasagala yenga mpa olwo kati wali akaseera wali oyinamu kiri ekyoyo ekyagala okuyimba anti already nga nyimba ngamba okuyimba bino ebitali bya Katonda nabeeranga ne molo oyo nga tugenda okupuliga tuyimba kati musangawo layini nga mba ng'ekobeeri netugamba ffe wano tunaatuuka naye era kisa kya Katonda twatuuka netutuuka munda ate n'omukisa negutuweebwa netuyimbamu era ne batukkiriza olwo nga Geofrey Lutaaya wali omusinkanyeko oba nga sibamanyi era gwe gwali busoose okubalaba so nsigirako kakafaananyi akali awo awotuuse mu banno bewali nabo mu group bakati muli music industry ba Jovan Luzinda ba Henry Mwaje ba Grace Kani those were the groups mbulirako inako gwalabakaawo kwabo bonna osobola nabalaba at the time nali sibamanyi naye bwe twagenda nga tutambula nembategeera kubanga batugaba ne batugaba mu groups kubanga nze nali mu group ya Mzee Joy Tabula nalimu ne Jovari nga ndi ne Brown Sugar nga ndi nani Sharoni kandi ne Sharoni Shashate yali mu Yafu group nga ndi ne Sharoni bidawo Mugambwa ano mulala betute twemanya so kati awo mwazo auditions ziwedde zisooka first phase babagamba mudde waka nga tugende ne batugamba tujja kudda tudasanga amanya gaffe nga bagatimbi mukomeo mu kifo kyekimu netugenda ne tudda ng'omutima gukuba guti amanya gaffe tunagasanga twagenda okudda nga amanya olwo nga mubeera wa olwo nga mbeera ne mole musula wa side wa ekitintali je muvale mujja wane wa auditions nyambire ne mole nga nzijja ati ojja akaseera ako erinnya lyo liraba kweri komanya okusanyuka okwali awo kati laba bwentuuka ku kifo kwolwo ng'erinnya lyange kweriri ate eri wa muzeeyi ne bakuba essimu ne bagamba tugenda mu ministry kati awo olina olondako ekimu ku kyaki era nalondako yenende wayeezi newesonywa mukaseera nendegera mole nagenda nga kugoba nani ngamba mole ojja kumbulira ebinadda wali totidde nti basobola okukusala anti era nagenda nalondako yesu nengenda nagenda nendowooza yankwatira ekiseera era nagenda okudda nga balina gurupu gye bantadde wadde tewaliyo so
kati awo ebise byaddirira awo mutandisa akafuuko ka music awo awo ne tugenda mu finals olokati bayimbanga buyimba ki obwo bwakuyisangawo wali nayimba oluyimba lwa mami Mbagire kiriza nze nkuba kumpi wano fono luwewo luntitimya lukalubenga lukutte lubuka ndi naawe nayimba olwo naluyimba mami titi yaliwo mami akola ku yes yaliwo nangamba nyimbe auto ye nayimba lead nemuyimba mwembi babiri ku final kali kayimba kiki wayimba ku final tulina obuyimba bwe twakolamu wawe twayimba so kati byonna biwedde mutandisa obulamu katudde kati kujani ya music official egulawo Wuuno Betina Namukasa kati nga tukomawo nga daddy atuwa aleeta oluyimba olwo lw'emikisa gy'abakazi enyini ye yalwewandikira yes ye yaluwandiika ng'alutuwa bangi yasooka kulutuwa bangi buli omwe alukwate nga tulukwata nga buli omwe nga tukomawo nga tukudde nga buli omwe ayimirira wali amuyimbiramu nga buli omwe ayimba nabeera mukama akalulu akasoga kona era mukama esanakimpa nga nyimba nebamu kitegeeza nti oluyimba olwali mu competition ne kubagula scan sina kintu wandibudde gye lufuutuke bwetyo oluyimba ne baluwanze ngagamba eddoboozi ya Betina lija kufitingamu ne balumba olwonomuda mu studio nenkola oluyimba lw'emikisa gy'abakazi ebisigadde history togere kaseera kemwabeeramu New Eagles waliwo okusika omugwawo simanya abaana babateekako nnyo amateeka mulinga abaana bato of course ng'omuzadde yenna ewaka tewabula mateeka omuzadde yenna era aba n'amateeka ewaka lwakuba nti oluusi abaana tubeera nga tulowooza nti abazadde batuyisa bubi naye oluusi omuzadde akuyisamu eyo embeera ng'ayagala okubuke ekintu ekyomugaso tudeke emabega kati tusigireko ekifaananyi mbeera nga bwe yali because mwaliwo abavubuka bangi ebiseera ebyamalala I think bwokuba hit waliwo ebbugumu ero erijja nakyo Geofrey Lutaaya bacontaininga nga atya because yabajja ewaka n'abazimbira enjuti mwali mubeera wamu mwenna oba buli omu yavanga gyali waliwo house naye ate nze saabeera ku house nze saabeerako ku house naye nga house yaliwo naye nga baagala okusalaso naye nga amateeka gaaliwo nga si mububi agamu ku go temukkiriza kwekwana ng'abayimbi ate ekyo kyayamba nnyo kubanga era nemufundikira nga ntwandize mu ebyo ne tumaliriza ate nga ekigendererwa nga tetukikoze nga tukivuddeko baali batuufu era naawe bw'obeera ewaka omuzadde akukkiriza ebyo era yatuyisanga bw'atyo ng'omuzadde tekyabanyigirizanga mulinga mulanga kati kyenkugamba nti ebyo tebibulamu obwongo bwaffe ng'abaana obeera olowooza nti omuzadde akola ki akutulugunya naye ate aba akuteeka mu layini entuufu lwakuba nti bw'oba mwana oluusi endowooza zaffe ziba nto okay kati ebyo byonna tubiyiseemu atutegedde bwe yaleetambula nina wenjagala wenninze weewano maze okuba hit Kampala yonna n'emiriraano bakutegedde awo kati ebisajja bitandise okwesomba amalala awo tokyafugika ndi wali buli woyita serebwe kiwulikika kitya sigirake amalala si malungi wawulira otya ng'okubya akayima nawulira bulungi nnyo n'okukaaba nakaaba kubanga nze niwe nawulira oluyimba olwo nga baluzanyi ku radio lwange gwaso masiga gange bankuba enduulu twali ku Dabanya ninkaaba olw'essanyu naye amalala simanyi ekyo tokimanyi ate bw'oba ofunye bw'oba osukulumye ku muntu omulala oba ng'ofuuse ekintu ekira tekikuleetera kubeera nga wamampa kati famire yali ekitegeddeko mami yali akitegeddeko tutandise ebintu ebyo byokuyimba naye yalaba surprise nabagamba
wabagamba koze instructor nabagamba so kati akaseera ako obulamu butandise okyuka olwo kati ofuuse serebu tokyatambulira ku booda obukwasaganya otya tokyagenda mutoninnyira akaseera tekanawera era oba olina okwegendereza ebintu ebimu ogendereza ebintu ebimu weyisa mu ngeri eyo lyoteekedde okweyisamu okay memory sijjo zizukira gyogamba nti byonna ebbanga linamala mu the new eagles daddy nga bwe tumuyita era nkyaliyo si lye namala lyemaze gamba lyomaze ng'okyaliyo ne mami Irene Namatovu kikyogamba ekyenjawulo paka nakyogaa ne bwe ndiba ngenze waba ne bwe ndiba nvudde mu music kino kintu kize ku bo ekisookera ddala abazadde bange abo mbaagala nnyo kubanga batuyisiza ng'abaana baabwe be bazaalira ddala ekyo kyo kibayizeeko nti ne bw'oba omwana tomuzaala ne bw'oba nti omulabiridde bulabirizi